Gwendi naye ye boss wa Tokopa Force. Kati kye tulimu ekipyate eri twavuddeyo gye mubadde mumanyidde era yensonga lwaki munoonyeza abitugambe neera fabadde batannabimanya bulungi tubadde tugawuliddeko eyo mubadde mubirabyerabyeko naye kati munoonyeza ne ŋŋamba kamuleete ate abeere nga abyogerako. Of course n'oluyimba olupya ndeete weeruli tugenda kubeera nga tulwogerako. Nsanyusa okukusinkana the agent okulaba naye nga kyekiriwo abali ku Fik Media bambuulizeeko jo ku luno nsonzekeredde basirise buulukutu mukutu buleke butuke gweduke kuleko lipire nkulude nsabule njagude yagule nkuyize nkulede ntabulolode mokanule nkasuke luga fulobo me balule njiribo ko pro rap zikutuge don't do this at home. Fik Media the agent akulukuta seso ifasesa min soto Tokopa Force of course chechikos wetuli awo. So abantu b'omu Nnyendo baŋŋambye the agent bw'omusisinkana mutubuulize Savaam music lwaki wavuddeyo oba wavaayo? Navaayo. Wavaayo. So kiyiseeko ebbanga wadde ffe mu kamera okitugamba kati bwekityo bwe kiri. Lwaki wavaayo? Navaayo olw'ebintu like twatuuka nga tulina bye tutakyakwasaganya nze nabo nga bw'omanyi mbu nkoze nnyo nabo ebbanga ddene kati twatandika nga ebintu ebisinga tubikwasaganya nga kwegamba tulina vision yemu kati ne tutuuka nga ndowooza bo bafuuseemu bize ng'ate nze waaka alina okweyongerayo oba ekirooto kyange kirina okweyongerayo ng'omulimu obuyimbi okuyimba. Mwayawukana mutya n'omukyalo oyo Savaam? Enjawukana yammwe nnungi oba wavaayo mu bulungi? Navaayo mu bulungi kubanga mateeka ge gatugatta ate era mateeka ge gatwawula nti chapter ya Savaam we twogera yaggwako kubanga endagaano ye yangatta nabo so era endagaano ye yatwawula mu mateeka. How often do you call her? Oba kale of late osembye mukubirako ddi mwogerezeganya? Tusembye okwogera mu wiiki singa 2 okuva kati. Wiiki singa 3. Wiiki singa 3 ndowooza. Olumwogera ku ki eyakubira gwe wamukubira? Yali ankubiddeko batwali twogera ku share waliwo share yaliwo nga twagala gezaako kikwasaganya kubanga mu kuvaayo twali tutwagala ebirala bisigale nga bitambula oba afunye show sigale nga azimpa oba nina akabadi akatambula nga ndaba nga be balina okabeeramu nga nange nkabasomeramu nga management ebaddewo era nga njebaza n'ebyenkolera mpaka wano wentuuse nga nina okwetengerera ndabe nga nange ngenda mu maaso ng'omuntu. So the agent Akulukuta oli bwe guba nga gwe mulundi gwe ogusoose okulaba naddala wano ku Fik Media osobola omubulirako ku nnyimba zo z'ofulumya paka wano ku ndeete we tuli? Waliwo oluyimba baluyita Ntulika oluyimba olumu kuneze nasooka okufulumya the agent ewaffe gye navaayo toke twalyanga dduma nga kawunga tekubanva nakula nina eggumenga njigiriza nkutagula nkutulugunyanga bonnemerako nkwambula era nga nze asinga okwagala okulya nze asinga osabasiga baana ye ate wennyima omukenkufu nkutabukira nkubuuza lwaki wanyimye nga lwaki wanvumye we twalwanye wansimbye erinnyo lwaki wannumye mbabuuza ni aliko mamaso waliwo lwe bayita akadodi mami wo dadi wo akadodi keŋŋamba kati eyo nzizeeyo emabega luwanda manda kalube mimironga budagabunda konze meketa kakado muke kufumu lugamba begerako obebuuza ndi akibwa butokosi bwetokotoko tompaka nakatimbo gona sabula bakadde n'abatama nerijjako awo ne bahiti kabuna mawanga bagiyita wasomye nkubuza oyitaba nkubuza onfuddiranga eyegome banja kitegeera baluyita nkalabuka. Waliwo kale bada agent Akulukuta mu lunaku ntemi 2 fa mukakiro mu kiro ne furukutira mu kabuli nteme nyama nsi bakabaruga furukulaga enkuba kale batongegenya ate tofumitiriza nenzizaawo mayi ayamata back to back siba sumulula
nyimba nyingi awo waddawo zi I'm going crazy ontabudde onsudde eddalu okola byenjagala ne Naira Ali yali collaboration waliwo obulidde wamu nange nseera ebyo yali yafulumadde eggwanga ani yali tannabagenda kajja afulumye waliwo mafandali gyempita abatuzeeyo bagamba nti byenkuba si mafandali waliwo who is me mugera bingi mpulira muwoza who is who gwabuuza who is me lutalo lwagundi olwali mufeefe n'abalala nga tetulina obbalagambwa ate kati ffe awo tate tuli yaluwangula nanti awo ate oba olina okgenda n'obuuza bafaani ekitegeera oba olina okgenda n'obuuza bafaani tubulirawo mu comment section ani yawangula olutalo lwa who is me yeah man so awo bamugamba ggirawa ali maaso ali eno maaso nga nkubye maze okuba bebi wankwata nnyo nkuba okusinga omukombooti weebale ngeno wabbawa yali ngoma naye tewalufaako ate nanti nze kye nali nsinga okukola kuteekawo content okitegeera kati then management ye nepushinga ki content. It's one of my favorites. Muzonna zokubye. Olwo. Omukombo olabika oli musajja wa Luchansombo. Luchansonsomo ddolo. Olabika oli musajja wa mukwano naye tujja mukwano. Sinyo sebo. Justin ayagala okufuzinga. Kyalimu South Africa ekyo ate ndowooza wayimbako ne ku kipya ekyo badde toyimba nnyo muziri endala. Weebale nnyo. Naye kati nnyo wali emabega. Naira gwa mu meetinga kolabo eyo kyali kitya? Kolabo nza meetinga Naira. Nza meetinga Naira. Roji Musabuti. Mu studio ye. Namu waliwo bye bayita ku Papo Code bamuyitaane Rico. Busaga twamukubira nakkiririzaawo kozijukira twali tulina ki ngate mpulira neetaaga kolabo negamba mpulira njagala kola ne Naira we twamukubira n'agamba mujje tukole kitegeera twagenda ku Papo Code ne tukolamu demo kitegeera ne tukola ne oluyimba ne lunyuma nga bwe mwalulaba waleeta ebibyo ne Naira naye n'aleeta ebibye buli omu yawandiika patisize ne tugatta luliko n'akuba engoma amaanyi ne gakola video weeri oyo luyimbo video yafuluma video yali gyeri so tugenze uizimya wedde waliwo lwe bayita mugamba wuba katambala bagana mukwate mubogolere bo kati olwo ono waleetera wuba katambala wuba katambala nosirikamuko okitegedde wali wayisewawo akabanga nga tofulumya mba nfulumya naye Justin nkugambye nze nfulumya music n'obutafulumya kale waliwo mbeera ne content nga mungi olusi mu studio kati nga yagamba tusooke tulinye mu kyawa kati nga management yeyina obuyinza obukola ki wuba akatambala awo wonna mu kusirikamu akatini ennyo mu covid awo si womuleetera oyo covid ate yali biri maaso eno kati nzija nenkuba bamuŋŋamba awo nga maze nasooka nenkuba waliwo oluyimba lwe twakuba neki twakuba oluyimba awo ne Nina Rose omutima togusiba sumulula okitegeera kale oluyimba netwagala tukole ki tukole pushing naye nga Nina Rose ayagala ye alaga tayagala pushinga okitegeera n'ataluteekamu amaanyi kati awo we twakolera kolabo endala kuba twali twetaaga kolabo mu budde obwo ne tukola kolabo endala eyabamuŋŋamba ne omuntu ate ng'ensi ye temumanyi nnyo Bettina kate yo ne bokusinga ate eno oli gy'abadde asuubira nti yatuyamba. Lwaki olowooza nti lwakuba kubanga Buganda yaluwa nnyo gundi? Oluyimba olwo lwakuba omanyi mubeeramu oluyimba nga mulimu bafaani we basobola okugamba mbu luno lwakuba mulimu ne lweweerabira oba okitegeera kati oluyimba bamuŋŋamba lwakuba nnyo everywhere okitegeera kati ne lukuba ne lubika ne luli lwe twaliko
waawo tuzaawo ddire ngaawo covid azze wadde tulaba tubaza situation tuyimba wadde nga waliwo ddire covid now message yali nnungi nti mwe bye murapinga just biba byammwe temuba information waliwo tulapinga nga temuli information egasa nga ina kugasa bagala rap okitegeera muba mwesudiya muba mwegira ki salinkiriza nkubajjula enkutulisa emimwa gifotole ogambe nti olya saboda kale wejjusani yagambye mambire nze sirikidi napa blood nze pita rap napa kuba nali wakabi kuva mu buto nga siba balance mu pampa olwo mba neeyogerako basi okitegeera mba nina okulaga level da agent akulukuta kiki kyasobola oba okitegeera so dire olwo tupasinga information okusinziira ku situation eyaliwo nti abantu bagenda ne baggwamu essuubi abantu abamu bali bweru abamu visa ziganye abakiki ne tubaterawo eyo information olwo limba lwakola nnyo mu lockdown nga buli alugwako alukozesa ng'engabo ye yawo ne tuzaakaawo kiri waliwo limba balita twisted the tongue kati osobola okuba tolumanyi kuba terwakuba nnyo kalwa hip hop nnyo abamanyi hip hop be basinga odutegeera twisted the tongue luli awo lwa trap ne tuzaakaawo oluyimba olwo nno olwo tuli mu kuva muki mu lockdown olwo tutandise okuyimba kati awo lockdown weyaggwa netandika oba awo amanyi wegesaliraawo basavaamu batandika okuba nga pushi ntono oluusi awo netuzaako katujooge batujoganga luli inaye kati ene saawa yaffe katujooge tolumanyi ene saawa yaffe kati tolumanyi olwokuba nga terwakuba ate nga era style si yange so Savaam yagadde okuyingiza mu kirala ekitali kikyo gwe kyofiiringa yayagadde ogezeeko ekirala kati ate nga bafana era tebalutegeera nnyo nga bw'obimanyi so nentuuka ekiseera okupaawo waliwo limba baliyita gwani atamanyi nti agent nkuba naye tetwalukola video ali tembashutingamu luno katujooge awo nentandika owulira nga tebikola ki tebitambula vere naye awo maaso netuzaako jjako essimu mwana gwenze nina okukola tojja ulya bwekaaba babosi bampita tojja jjako essimu mukazi okitegeera nga babosi bakubakuba nnyo ekitegeera nga babosi bakubakuba nnyo yefuula babosi be bamukubira oluusi bosi oluusi amukwana naye nga yekwasa gwejjako essimu ekitegeera mbala 2-3 ng'oggyeko essimu ye abali eyo bazitegeera tujjaawo kumpi awo mwaka guli tukubanze nkimanyi obadde okimanyi nti okaaba diversion okitegeera so mulimu nebuzi audio zendeseereseemu naye just mbadde nkubira main kuba waliwo n'oluyimba lwalingala lwe nakubeye mabega eyo baluyita kadanse mukuje tupige kadanse ebiseera ebyo bweziri obwo naye just ngezaako kuwa main kize ku YouTube kweziri kati ate eziri ku ya Savaam teziri ku yange kuba nze baali tebanzikiriza kukola ki kugulawo yange kuba we nagigulirawo bafandinga buli kimu kati olwagira netutuuka te netubeera soli lakita nti kati omwaka negutambula nendaba nga banange bali mu competition nze nange ate ninabeeramu eyo competition ndaba badduka batambula olwokuba mbubo balina content ne bamusaawo nze nina content simukola ki simuteekawo awo ne wava obuzibu nga ndaba nga kiri mu kunnemerera abantu bakusanga gamba mwana ng'obuze naye ng'obuze naye nga ensonga lwaki bakubuuza ng'obuze olw'okuba nga tebalabawo music
so netuka ekiseera nendaba nga nina kweyongererayo ddala nvaawo ngende mu kifo ekisooka nendaba kati awo bafaani ate nga kiri ekintu kyange ekyennono nga ninga agenda akikola ki akivaamu ekyokulukuta ate nga bamutadda agent akulukuta faani aba ayagala kulaba oyo okitegeera ne bw'oyitamu eno ebbali naye oba olina osigala ku main okitegeera so kati nendaba nga kati wano tewakyali kawaani nekola ki tuyingira mu mateeka ebintu nembimala kwe kujja ne tokopa force okitegeera lwaki tokopa I understand okijja ku kali kasiroganiko kobadde okozesa tokopa kati ate force gemaje kati kuwakaseeko agatakopebwa kati nti nga bw'omanyi nti oba olina okuba nga olina naawe statement gyoteekawo ng'eraga nti muli b'amaanyi kati force nti muyina okugenda oba mwagala muyina okuba nga gye muli kuba this time round tebigenda kubeera nga lulimbo ki mbu ate kati mb'oludde okuta mugenda kuta kumu buli mwezi ng'otusulamu tune si kya buli mwezi buli lulimba lwange kasita lugiramu bwe ruti nga nteekawo olulala sigenda kutambula okuba mbu kati nnyingi nziyina yes nziyina naye buli sigenda kuddamu kukkiriza bantu kubeerawo kumbuuza mbu nga tewaliyo ki nga tewaliyo at least nsobola okugira weeks 3 audio mwezi video manya buli mwezi muri myezi ebiri wali nze mbadde ntuuka n'ekiseera nga nta mu myezi oluusi 6 7 nga tewali music kyokka nga ate benkompitinga nabo bata push shows zonga baba booking oyimba tukulaawo oyimba ku shows mbadde nyimbanga naye nga ate oluusi zino shows zinene nga ate tebalinamu nnyo connection okitegeera naye nga ate woba nteekamu okakasambu ate kati tulina empologoma okategedde kati so nga shows nyimba zine zebbalibbali zebalinamu connection mbwegundi amanyi agent gundi amanyi Savaam nga be batuyita abamanyi kitusobola okukola ku stage naye nga kati twazzeewo ku nnono buli kimu twetakulira tukopa force yange yiyo yatulaba nti tetulina management yaffe ffenna buli kimu tukyekwatiramu kati video tupambana weebale nnyo promotion era omuntu andaba yenna aba alina nga yagala da agent oba olina kubanga just ogattako bugasi kuba kati tusigamba bulina omugagga mbujjirira mboba kya soka kino kitegeeza manager yenna ali eyo oba omuntu yandyagadde okuteekamu ensimbi agira akita ogira weegira weekwasaganyiza ekintu manager yenna yandiyagadde okunteekamu ensimbi nze saaga sikyayagala banjagala bayita batya at least ne tubaako kyetutuuka bakiyita partnership tusobola okukola partnership n'omulala naye nga si management asaki kuba kati nze mbadde mu management nvirabye sisuubira bigattako sisobola kugamba Savaam angasseeko nti ebya management tebigattako Savaam alina kyangasseeko just nti twatuuka ne tuluuzingamu amaanyi ge twalina ne gakola ki ne gatandika okendera ate ng'oluusi gakendeera lwa nsonga nti tetuliimu si nti tetulina music naye nti tebalaga kyetulina newoteekawo nomugamba naye tukole kino ng'oluusi oluusi tebakiraba olwokuba tebali ku ground management egattako naddala nga ekola gwe eyongera ku kyoyagala ne bafaani bo okitegeera management egattirako ddala naye kati okusinziira ku nze ku kyendabye ngenda sooka mpambane kuba kati buno obudde ndi mugezaako nno okupambanira ddala n'okufuna bafiiki kati nga mmwe media okitegeera media njibeeremu manye ebizibu ebigirimu manye kino nekino obadde tobimanyi nga Savaam yabimanyi kati nga Savaam ebizibu ebigibeeramu ebisinga 90% nga yabikola ki yabivuga nze kati nga nina contributinga nga ka 10 okitegeera
so ngate nga bwentyo bwe twali mu kusooka nga twakakuba ezo zinkalabuka zimaayi nga tetunabasisinkana bulungi Savaamu nga twetobera twepushinga tuti naye ng'ekizibu kye tulina tetusobola kukola zi video ezakabiki kati awo Savaamu wayingirawo n'atandika okubanga nga ye ateekayo wali ne wali so kati wano nkomyewo kati brand teringa ate eri nga ntandika kati brand nene kati just ogimaintaininga n'okulaba nti yeeyongerako we wagenda okubeera tagali oba we wali action. So ndeete producer yani kati kati awo tutuuka ne tulaba nga tukoze tokopa force lebo tugamba ye tugenda kwanjula mu bantu bukino ne kino tuvudde mu Savaamu lebo kati moyino tufunira eri tokopa ki force tutuuka kugamba naye bana abantu nedda tosobola kera kumacha n'obakola ki n'obagamba bugambi nti buki beetaaga waaka so nga waaka ali atya oba oyina oteekawo either audio oba video n'obagamba kati kikino kyekisoose okufuluma muki nengende wa producer edid as usual nankwatamu ne tukuba oluyimba nga tubabuuza tuleete tusumulule this is the kind of music gye mubadde mu misinga tuleete endongo ne tusooka kubanga nakoze ne baproducer bangi nga sinnata awo mu Kalisesi mwe mbadde nsirikidde nga sinnata nga byaffe ebyo biri copyright ya tokopa force kati ne tusooka n'olwa Eddie kuba ebiseera ebisingira ntandika nnyo ne Eddie oyo sooka ne Eddie ndooza nkalabuka mayi bamuŋŋamba ziraba ng'ennyimba oyo yenna Eddie olaba ng'ennyizi jjako essimu olaba ng'ennyimba ezisinga ziki zize so twetegeera era mu kuva eno era twasoose ne tukwatagana ku nsonga ezo nga ye asobola okuntegeera mangu okusinga producer yenna omulala kati awo mala oikola nentandika noyingira mu baproducer abalalala nensooka mbeera ne waaka kati nensooka olwa Eddie olusooka nti waaka mungi naye twasoose tubabuuze tuleete kati Katonda n'akola ki babazeemuki leeta abayenzi ababuuza ndeete muddemu nti leeta ndeete kati abantu ne bakyaniriza kati okusinziira ku reception gye tufunye tulaba nga abantu batwagala babadde batumisinga n'okutumisinga nnyo okutumisingira ddala era bwe bagambye kati omukulu akomyewo kati kaziddemu ziwoggole kaziddemu zivuge kati gwe kyobamanya twakomyewo gwatulaba tetugenda kuddamu sirika kati nze kyeneekakasa music waali ate simuteekawo bamuyita batya n'abeera omwo nga yaayana buyayaanyi kati nga olukubamu lwenkola video kubanga gwe kyoba omanyi music kati mungi kati luno video tugirinde ddi kati video gwe kyoba omanya tugenda gishootinga era ne time oluyimba lugenda beera ne video mabwe nkugambye mbu tubadde tulina osooka tusootinge tumanye abantu omuntu omutuufu okolagana naye gundi kati eyo process mwe tubadde tutambuliza audio naye nga tubaddewo so welcomed nti ne audio babadde bamukuba ne ku TV okitegeera so ng'olabira ddala nti media etuwelkaminze kati media tubadde tugikoze wano ne wano okutambuza obubaka n'okubalaga ekifo ekituufu mwe tuli kati ekiddako kyakuteekawo ndongo kati tugenda tandika ne video ya ndeete tubalage nti tuli serious okitegeera so ndeete azze n'endala tugenda zisuubi gyeruli ku YouTube channel yo empya kati twakoze ne YouTube channel empya kuba era jjukira nkugambye tubadde tetulina channel sofa kati bagiyita The Agent Official era wooteekamu The Agent Official oba ofunye YouTube channel empya okategedde kakati gwe oteekamu The Agent Official DA then agent as in AGENT then your official 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 o subscribing olaba oluyimba baluyita ndeete
lwe liriyo ku YouTube channel Sofia audio kwaliyo lyrics video twabatereddeyo tubalege nti ebigambo tubiyimbira ddala kati kye twagala otereza nti mubeeramu abantu wetudduka ne bagamba naye muyaayo nga dduka nnyo n'ebigambo computer beki oba olusi atubba kati olusi tusoosayo lyrics video okusinziira ku strategy gye twarabye tusooseyo lyrics video then tubateerewo ki nsobola okubanga sita audio naye nsobola okubanga buli wenta nta lyrics video okitegeera gwe nojjako audio gwoyagala kati then ne tuteekawo ate video kati lwe luyimba oluliyo era wo subscribinga no likinga no sharinga no commenting obo ngasseeko nga gwe nga Munnayuganda nga kanyigesa that video wejja notification ofuna yasooka okufuna yamani naye nga twakomyewo kyensobola obbabuuza kyensobola obbagamba kati kyembasaba just buwagizi bwammwe endongeddemu ekolere kuba buli gye bakoba okukola ki nga naffe wetteekawo omubiri kubanga era sente ziva mu bo kyeki kye nagambye Tokopa Force yenze yeki era yaba manager oba kitegeera awo mulabi endongo tujogeddeko naye era omulabi yandyagadde okumanya dda agent oli mufumbo asiri mufumbo bamukyamu we ngamba nti ebyakwawukanyiza ne Savaam muyinza okubanga mwabaddemu engeri endala wa Savaam mwakyawaganye ne mwawukana bwe muti wa ate ebintu babyogera nnyo naye nga bya bulijjo nze nabimanye ziba za bulijjo oba olina okukiriyalinga air ziba za bulijjo kiringa kati ziba za bulijjo dda nti nkugambye byafuuka bya bulijjo kati nze sikyabyewuunya kubanga nakimanya tuwakola n'omukyala balowooza nti gwakwasaganya oba wookola n'omwami gwokola naye mukyala balowooza gwakwasaganya naye nga nze tera obagamba oyo mukyala mufumbo ovuwiki kisobola obutaŋŋaana n'obwenzi weebuli naye mukyala mutwalanga mmange mbadde mutwalanga mmange era mpaka atalabye ebya bulunoke be bamanyi naye kati muyita na mamiyo okitegeera mu ngeri yaki just ate na mukyala wa mamba ne maama wa mamba kati ate wabeerawo okusobya Obuganda awo nze kati ndi musamya wa Kabaka mubeeramu ebintu ate byemnina okukola nga sina musamya toli Muganda era ogoberera ennono okitegeera kati ekyo nze mulabanga kibeera nga okwagala maama wa sisobola ekyo tekiriyo bambi tekibanga nawo tekibanga nawo kati emboozi gwe kyoba omanya mboozi nti ejja tomerolye oyibale nnyo so nga tumaliriza enamba eya business eya bookings naye osinga kuyimba like ku events ki bivulu boyi gwe kyoba omanya nze buli event nina oluyimba lwayo oba ngiyimbako nga nzija nga nnyimba ale abantu olusi baba baagala bagiyita batya bagiyita entertainment olusi nojja nobajjako ennaku ekitegeera naye nga nyimba ku bivulu ku birthday kunemikomoti nina zinzuune eno obuliddewo graduation zi certificate we batwalirayo certificate za Ssaabasajja mbaawo awo mu kwanjula oba mukola ki obitegeera nze nyimba wano ku masomero kitegeera buli wamu ngezezzaako okulaba nga weebale nnyo nkutamu busimuntu weebale nnyo bivulu byonna nze mbaayo so n'ennamba yakyuse engeri gye twakyusiza buli kimu kipya era ennamba kwosobola okunfunira eri 0744 750 798 kitegeera noti 744 755 798 ng'otuuse mu Tokopa Force naye nga bafaani be bamaneja baffe lwaki ndi lwenseera kisinziira alijjukira kati Bannayuganda baagala quality kati era ebbeeyi ereeta quality nti buli woba ngo ekintu okissaamu ebbeeyi era kifuluma nga kya bbeeyi so ebintu byakuteesa ate nkugambye
ono yabeera manager oli yabeera manager kati angattako era ng'omanya twegattako ffenna ebiseera ebisinga tewali nnyo shida ate sigamba mutuseera wa twatadde twogerezeganya kuba kugambye kati okuba direct ne twogerezeganya ne ttiimu yaffe asobola okwogera nange asobola okwogera ne handra abeera olusi n'essimu olusi nga ndi bize kuba kati buno obudde ndi ku interview essimu wasobola okuba nga waliwo akola ki agikutte naŋŋamba ye gundi abadde akuba tukole tutya okitegeera yeman okujjako ng'olina obugambo bwonna bw'otusiibuza naye ng'ebisingako awo tunaddamu ne tukunoonyako lwakuba oli wabbula naye katusubireyo ka konsati kiki tetuba twetegekera ng'oggyeko music omupya gw'ogenda otuwa nanti kati jjukira music oyo omupya kati ngenda sooka nkole music oyo tusooke tukomewo mu bantu kugambye tubadde tusiriseemu ate ng'abantu bakiraba ngenda sooka mbawe back to back then nkolemuko ne kukolabo naddala next year okitegeera nkolemu ne kukolabo almost waliwo Bettina waliwo ne Rose so kalate mubadde mu rusing bw'ennyimba ne John Ule muzikola so lusomo nga Bettina yeje ali mu Savaam music atali mu yavaamu dda yakusookamu yagobwa bugobwa nedda teyagobwa bugobwa si yansookamu yansangamu like yakusooka okuvaamu yansooka okuvaamu so naye oba ali ku kinyabo wange olwo ali eyayiriba nga bw'obimanyi nti endongo nno ssenyango inshallah katutandise nako by the way kayinza okukola kakasa kayinza okukola nomudamu ne muleetaako eŋŋoma eŋŋanda naye ne muleeta ku mulamu omulala abantu bajja kukaagala so tulabe tubi preparing naye guno mwaka sofa ngenda soka bawa singles ayi ngenda bawa singles zada agent oli tugenda tandiko akulukuta tugenda tandiko kyusa next year okubalaga nti tuli mbo eno tubadde tusirise sikuba nti tetukyabisobola ne Justin tulwakuba nti wabaddewo Justin nga fenna tuli bwe tuti nakwata eno nakwata eno katugenda soka tubiteekewo ebyo byo manye nti ebyo tubisobola then tandiko diversifying mu bayimbi abalala wano ne wali tubakomezeewo bukwalo uli ugambye yagalanya kayimba ka Mukombote ennyimba bwe ziti ezo ze zimu ku nnyimba ezinyanguyira okuyiiya ekitegeera ennyo ddala abo nabo tuddemu tubasike gwe kyoba omanya kati tujja yeda agent kayimba kikali ke wakolera mu yempya ne channel yempya byonna the agent official buli kimu kipya ne namba yempya ne tukopa force ye rebel badde nkubuza kali akayimba ke wakoleramu Kalasa Mayanzi challenge drop kayimba chako endoza mai mata God wrote a letter si eyo he called it namugamba bambikwata my drop ezo temwagala zikola abayimbi naye zipromotinga nnyo ennyimba kimanyi nti drop eyo esobola okuvuga Monday to Friday naye ng'ate oluyimba lwo teruzannyemu simanya ate oba presenter mukikola mutya drop ezannya okusinga oluyimba bakwera kiyambako era kiyambako Monday to Friday naye ng'oluyimba ate siruwulidde anyway producer ba shows yeda agent Akulukuta genda omunoonyeko ku YouTube oluyimba gye luli lyrics video etambula ate akugambye ne official HD video genda kujja mu 4K kifaananyi kiri ekyalagirwa obeere ng'olulaba oluyimba olwo ndetendete music mpya agenda kujja so don't forget of course to subscribe omugoberere ate ne namba agikuwadde mu booking shows zonna akikwasaganya tulina okuwagira abaana abafe abaawano nabo ne babeera ng'ebirooto byabwe babitwalira ddala mu maaso njagala okwagaliza ekiseera ekirungi tova ku Fik Media atakumira mpeera ku nkumire kanve nabweru nzire ewange ebuddu ate nkwasaganye ebirala ebigenda okuwanga bikuleetera ate ebipya wano ku channel yaffe
byebyo ali wano tusanze mu dduuka lyaffe abajje bagula obuvaasi bajje bagula obuvaasi bayitawo batya wano bayitawo Akiramu collections 246 era buli wondaba nga nfulumya ebintu byonna biva wano bano bebakwambaza bano bebanyambaza buli kimu fashion designer ndozo osobola okwetegereza n'olaba nti buli kimu dede manyi mangi man kali